Nze Lukwago Swali. Waliwo ensonga ezitambuzibwa. Ono mbega. Ono akola bw'ati. Mukakkane. Pulezidenti yabagambye ekintu kimu. Weekengere buli muntu akuli okumpi. Waliwo lwe yabagamba. Teweesiganga munnabyabufuzi naye tomwesiganga. Wabula gwe kkiririza mu ky'okkiririzaamu bino byange si bya pulezidenti. Olwana okulaba nga okituukiriza. Buli kibiina kya byabufuzi ekiri registered nga kirina ba political player kye tuba tulina omumanya mulimu aba ISO, mulimu aba CMI, mulimu aba SFC, mulimu aba PISO, mulimu aba DISO. What matters is how you deal with them. But the information circulating on social media about so and so being M7 conduit or more within opposition, more so the National Unity Platform, please get intelligence out of it. The Bobby Wine I know, yoni yamanya nti Mpuuga abadde nga atula mu meeting eziteekateeka okukwata abaana ba NUP. Naddala meeting yewa eyaviirako okukwata eggaali ya pulezidenti ekalangala. N'amusiriikirira, najja n'amufuula leader of opposition, n'amulaba nti yabba ebitaano, n'amugamba dde ebbali n'agaana, n'amubuuza kifo ki ky'oyagala nkuwe, n'akugamba ekya parliamentary commissioner, njagala n'ekya Kosase, njagala ne kino. Byonna n'abimuwa. N'amubuuza byonna ogenda bituulamu nti kino kiwe Abedi Bwanika, kino kiwe Joyce Baagala, kino kiwe Medad Lubega Sseggona, azimbe kirink within the National Unity Platform. But His Excellency Bobi Wine defanged Mpuuga n'amukuba bbiya nnaku paka kumufulumya wabweru. Natataddeewo balebo MP within the National Unity Platform, like it is the case with DP, good DP, bad DP, UPC Akena, UPC Bosa. Okay. FDC Najana Nkumbi, FDC Katonga. So, information yeyo mujjemu kye tuyita intelligence. Ekituufu kijja manyika. Nekyo kye nsobola. Sigenda salira gundi nti gundi naye kye tulina omumanya. Buli political party eri registered simanyi mu national kali simanyi forum biki ebyo. Eyina bambega ba Museveni be yagiteekamu. What matters, who are those spies in each and every registered political party within Uganda? Bebaani. Bayinza obba mu top leadership, bayinza obba wansi eno mu grassroots. Kibanda yatuuka na kugaana kuteekawo visible party structures, because every political party with visible party structures. Abali mu structures ba ending up okufuuka ba ISO, ba CMI intelligence officers. Goza lwaki taziteekangawo paka nakati. Naye wagenda temwalabye structures za mu West Nile wezitadde ensi ku bunkenke. Mama Lina Zeduliga abamu mubadde nga mumugamba takola, she's not working, she's not on the ground. Okuva ku campaign trail we yatandika Region Kisewe sinzo okunyeenya Museveni atuuke kugiteekako magye nga ge gatambulira ku convoy ya president West Nile. Gye nalabye Mukiibi ng'agudde ensimbi. Essaawa zino Mukiibi ne waayimirira mu trading center abeerako abaserikale nga 6 nga bamwetoolodde nga ye ali wakati. Amanyi n'okuva ku buli bu patrol kwe tumumanyi n'adda ku zino eza bulijjo.
n'asooka ayitamu kuba amanyi buli obuwe babumanyi. So obuvumu okukolera mu butaala si kwe kukola. Maama Lina Zedriga achallenges mwenna ababadde nga bamukubamu ebituli. Namuwulira ku NBS ng'agamba baali bangula 5 billion ne bagyongeza 10 billion n'agaana. Olabye kye yakoze mu West Nile. Pulezidenti buli kitundu kyagenzemu abantu bamwaniriza massive. Ate ekyo kidepictinga the election results. Eyo sure win. So mami yakola eggaali efuuse ensonga at the time of action. Kimanyi ne pulezidenti musanyufu gyali. The way eggaali ya Mama Lina Zedriga gye yakontaininzeemu mu kiibi n'obusajja bwe. N'okumakinga sure ati pulezidenti ayita mu Arua. So bino gundi mbega binaani tetubiwanya obudde. Pulezidenti yamanyi buli kimu kyensobola obbakakasa. Era abatunuulidde ensolima azikwasaganya at the right time. Ezo zonna ensolima ajja zikwasaganya. Muwe budde. Mwali mumanyi Mpuuga ali mukwasaganya. Mpuuga tali bweru. Tebaakunama. Musule bulungi. Nze Lukwago Swali. Moyo Obendi tujja. The revolutionary train is coming. Thank you so much for the support abatuwagira. Mwebale nnyo mwebale.